linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abantu ba Katonda mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate ne mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Nyongera okubajjukiza nti enkya lunaku lwa kusinza Mukama. Ate mu Maliko omutwe ogusooka olunyiriri olwa 35 wagamba nti Yesu. Awo Yesu n'azuukuka ku makya ennyo, obudde nga tebunnalaba, n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu, n'abeera eyo ng'asinza Katonda. Kale naffe kitwetaaga kiri ekintu kimu, okuwaayo obudde bwaffe okusinza Katonda. Enkya lunaku lwa Sande mbajjukiza tuweeyo obudde bwaffe tusinze Katonda. Tugende tumusinze, tuweeyo obutima bwaffe, tuweeyo n'ebyaffe byonna okusinza Katonda. Tujja kulaba byonna ng'Omukama atandika okukyusa byonna. Gy'okoma okusinza Katonda oyongera omusinkana. Gy'okoma okumusinkana ayongera okukyusa obulamu bwo. Gy'akoma okukyusa obulamu bwo n'ebintu byo byonna biba birina kukyuka. N'olw'ensonga eyo tulwane okulaba nti buli lunaku, buli ku makya, buli kadde nga tusinza Katonda. Ojja kulaba ebirungi bingi nnyo. Ojja kulaba ng'Omukama akyusa buli kimu mu bulamu bwo. Tulwane okulaba nga tusinza Katonda. Tujja kulaba ng'Omukama atuyimusa mu maanyi, atuyimusa mu mafuta, atuyimusa mu buli kimu kye twetaaga. N'olw'ensonga eyo togayaala mu ky'okusinza Katonda. Togayaala mu buli mbeera yonna. Sinza Katonda. Oba olina ennaku, oba olina ebikusobedde, oba olina ebikunyigiriza, sinza Katonda. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza olunaku olw'enkya, aye tusinze Omukama. Temwerabira kusinza Katonda enkya olunaku lwa Sande ate lwa tteeka. Tugendeyo tusinkane Omukama, tumusinze, tumugulumize. Omukama abampeera omukisa. Naffe Bikira Maria ne Yosefu abatuukirivu batusabire mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.